Embeera ebadde yakajagalalo ku luguudo Nizam West mu kibuga Jinja, abantu abalina pikipiki ekika ekya Spiro ezikozesa amasannyalaze nga balaga obutali bumativu bwabwe eri kampuni yabaguza pikipiki zino kyokka nga batule zaazo za bicupuli. Balumiriza nti ebbanga ddene bazze bajjukiza aba kampuni eno nti batule zino tezikola bulungi kyokka nga babasuubiza busuubiza. Waba ngona kuniwo oli kushopingira nakani oli kuja bakuchi okolera batule ina batule ina de ona nga ocharginga kilometers ejjula paka ku 10 ngesobola okutambula kilometers batugamba 9 ne twagenda okwezuula nga n'ekyenda tekikola ki tekiwera. Batule njiswapingire siringi kanana yakola mulale 2 kanana bina ayenkola mulale 2 ekitegeeza nti nze ndikolera 10 byaye nga union yaikumanda buli wiki sasula emitwe ya mukaaga ne siringi kakaaga aye ndifuna buli batule ndifuna ku 2 3 okunfuna bulungi aye werita y'amafuta ali kutamu 5 alikola ebiri kitundu. Bano obwedda bawoganya pikipiki mu maaso g'ekitongole ekibawula pikipiki zino kyokka bagenza okulaba basiwansano ku mazzi ne basalawo okugenda ku ofiisi y'omumyuka wa RCC mu Jinja Michael Kasozi okuloopa ensonga zaabwe. Gavumenti omulanga kampuni ya Spiro ekyuse ku batule dasooka dalinuuki abina batule bine byaka bemwaleeta bizira makulu. Omumyuka wa RCC Michael Kasozi ayisa aba kampuni eno basobole okugonjoola ensonga zino. I am summoning you so that you know what is going on. Jinja office of the RCC at Kakembu. You come at 9 o'clock. You have issues. You stop your arrogance. You have issues with your motorcycles, okay? Okutongozebwa kwa pikipiki z'amasannyalaze mu Uganda kwateeka akamwenyumwenyu ku matama g'abalwanirizi b'obutonde bw'ensi n'okulwanyisa enkyukakyuka mu mbeera y'obudde.